Senga chimala bobo kulira ngo lisaidi ya Hajjati barizoning burizoninzi towemula banange senga wange ngawe mudenyu senga yawe mudde banange senga yawe mudenyu banange Mama Fiina naye muntu ngaffe naye alina right back ne side gyabeerako nga buli omu yalina side ye senga wange oli side ya Hajjati kati Mama Fiina bwabeera side ya Hajji abakoze ekyo ate bayirawo Mama Fiina yo story ya Hajji ng'etandika Mama Fiina yali side ya Hajjati naye evidence bwe yagenda ng'epayiringa up Mama Fiina n'akyusa side bantu bangi bazze bakyuka side abamu batandikira ku side ya Hajji kati bali wa Hajjati abamu batandikira wa Hajjati kati bali wa Hajji okitegeera buli muntu alina right obeera ne side ye beeti mbi oba ntuufu kyovola bano omuntu nga mutemu nga bamulabya akuba abantu amasasi era abaako ne looya n'ababeera side ye bamusonyiwe teyagenderedde so kati let's respect people's opinion Mama Fiina muntu alina right obeera ku side y'omuntu obeera nti public figure tekitegeeza nti Mama Fiina yeta ayogereko kyawulira ku mutima senga wange lekelaawo wemula Mama Fiina owulidde lekelaawo emisango gye tulina egye Canada tuyambe babbiini baleme badipotinga kubanga gwe senga wange olina passport ye Canada tuli mu musango gwa Canada ate senga owemula abantu kitegeera leka tumalirize emisango gy'ababbiini tumalirize omusango gw'oli omusajja gwe babbako ebintu bye mpola mpola tuyiga okulizoninga abantu nga tetuwemula kati nze ne bojja n'onvuma sisobola kuwemula nja kulizoninga mulekeraawo okuwemula wikondeemu obuwemu n'okuwemula senga wange lekelaawo wemula abagenze eggulu baveeyo nabo bo tebaveeyo muntu ali kuyoleke senga wange mumugambe mutumidde naye alekelaawo wemula Madamu Fulufiga tolwayo Dubai omukyala gwe watulekedde owatti nti atandise tutawaanya oba yataddemu mupya n'amubabula omutwe tolwayo gye wagenzi komawo mangu gwamusobola twabadde tuli awo banange Fulufiga tonyumirwa nnyo Dubai oyina emisango egipendinga wano gy'olina okutuyambako ku bantu abamu dya ssente nga bodda mukwano gwe yatandise mama naye Hajjati nkotadde tulinayo ne Hajjati alina ne bu video nga aja akabasanya omwana mama mwali mukwata bulu movie naye mwe mugenda konoona obujulizi mulekerawo okwogera ebigambo ebingi mu musango aji bamuwadde bail tekitegeeza nti emisango gyawedde kugenda bawoze naye ebyo byamuvaayo mwe bati mu Hajjati mwogere ebigambo ebikwatagana watosa kuŋŋamba nti balina video nga akabasanya omwana baali tebasobola kutaasa mwana nga tebanamukabasanya nga bano abantu Hajjati be wadiployinga bayiwe kale singa wadiployinga nga sinagenda side ya Hajji kubanga tosobola vaayo n'ogamba mbu balina ne bu video nga Hajji akabasanya omwana bannange ogamba otya ati Hajjati alina obutambi nga Hajji yebaka n'omwana baali bakwata bulu movie Hajjati bano abantu boonoona omusango nze kati kankubuulirire nange ndi mukazi nga we mugamba wano naawe oli mukazi bali mu kwonoona musango ofulumya otya statement enene bwetyo mbu Hajjati alina bu video bannange wadde oli side ya Hajjati tukkiriza naye mubeeko ebigambo bye muli mitinga mbu Hajjati alina bu video osobola olaba mwana nga bamukabasanya n'omukwata video Hajjati bano abantu bayinza oba beefula nti bali side yo naye nga bwe buzibu bwo nze nkubuulira Hajjati alinza oba oyo omukyala nga bwe buzibu bwonna mpeemu ayinza oba nga bwe buzibu bwonna mpeemu nze sirina we mpita Hajjati sirina we mpita Hajji naye nze bwe natunula nendaba nga Hajji ayinza oba talina musango kati nze Hajjati nkugamba bino weegendereze abantu bamu bayinza oba nga be balabe bo tosobola vaayo mbuze bulijjo nze nga Hajjati otta ebintu ebyo video nga zikwatira wana mamono n'omusango gwa Hajjati nze kati kino kitunulidde nga siraze nti ndi side ya Hajji kati kankyogere just because me ndi side ya Hajji kubanda omusajja talina musango naye kino kati kankyogere ng'omuntu nga munnamawulire nga talina side buli lw'oyogera ebintu ebitakwatagana oleetera abantu okubuusabuusa kati ono omukyala oyo watti nti mutwe yagambye mbu Hajjati alina video basobola okabasanya omwana wo n'okwata video oba byabyogeddemu atamidde Hajjati goba abantu abamu mu musango simanyi lwaki omutima gwange guŋŋamba nti omusajja ono ayinza oba ali innocent we navaayo nenjogera paati yange naye sivaayo okuprovinga nti fe tulina kino nedda kubanze siri lawyer siri judge
naye ebyo oyo omukyala wa Tinti oyo byakola Hajjati binafuya omusango gwo mugoba abantu abamu musango jano fulufiga yangu okumewa nene omusango gweyongedde jango beko byoyogera hey fetulina ene wa fetulina yo fulufiga tulina yo nale bonsereko yes chebagamba abantu abali mu kuyombera wano ku internet batandise otazi audio tebanagamba ko Haji nze nali mu court tebagamba ko nti Haji is innocent tebanagamba ko nti Haji is guilty ekintu kyebakola muwa bail omusango tutandiko woza mu January naye mutandise ku internet mbusimanya omwavu bwe maku bank mwavu ki Hajjati alina sente wamaje no full figure komawo mu musango gwo MC Mayor mukomeyo ku front line kati kubazino mwete mubaddamu abati balimena baddamu gwotosobola vayo mutugenda kutaka kati audio ngeri mu simanya gundi ngayogera ezo audio kati kamba budire ebigambo bino no one can rely on audios because audios bazikozesa mu AI bazikolera mu AI nze sobola okujja nenkwatidde bozi lyange nenjogera ekintu ne tuliteeka mu AI ne nditeeka mu lyomulala so no one can rely on those audios tumanya tutantiza AI ebyo ebintu bye muli mukola byakwewusa mugumiikirize tulinde January mukunganya obujulizi bwamwe bo obujulizi baite banabuwayo bati banya obujulizi mwabuwayo kati fe mutu wabwachi banete muteteganya koti temuteteganya bujulizi era nafa abogera bino tetulina nakukkirizibwa muleke emisango egiri mu koti tebogirako era nange ndi munsobi era nsaba kunsonyiwa emisango egiri mu koti tebajogerako tebagidiscussingako ekintu kyawedde omulamuzi yagambye tumuwadde bail naye Judith bino soko bireke kubanga gotaddemu emotions nyingi and we understand embere yo wagiyitamuko okitegeera ekintu ekyo so kati emotions aside gwe biveeko fe katukwasaganya omusango guno nga tetugutaddemu emotions okitegedde mukwano katugukwasaganye kakana bera mu America omusango tugulimu abata tetugulimu tetuli baloya naye tetugukozesa we don't use emotions tugendera ku evidence aliwo kyovula bana abalamuzi bamugana judge oba lawyer ng'omusango gumukwata konti muganda we ebanga bamusibyeko omusango omuntu kasabela related mu musango ogwo nga lawyer yazizo omusango bamuganda we oba senga we oba relative we oba mukyala we tibabakkiriza mogwo omusango because bagenda kozesa emotions kati ene sawa ye Judith Hard guno omusango tugukugobyemu officially nzenga namukasa tugukugobyemu because you are using emotions okitegeera ate tusobola okutegeera lwaki okozesa emotions ezo titwagala abantu abatakozesa emotions twagala practical sawa eno mukitegedde bere America sino mungi webike yambala ebijambe mpeweleme kuyitamu mukwano we love you tutegeera kyoyitamu naye kakana owulidde uno musango guleke tujja kuyite ekirala tujja kuyita for now soko tulekemu okitegedde mukwano sweet nkwagala nnyo naye soko tulekemu soko tulekemu please kati tutambule n'abalala naye gwe soka gwe because eno gundi oli so emotional kubanga ekintu okimanyi so kati gwe tetugenda kukozesa saawa eno soko umule weesabika empewo nyingi bangambye sino yatandise mu America okay Merry Christmas and Happy New Year omusango ngukujjem olidde mu kivuli kya Kalonantongo babuziza Jasmine yabadde wa musumba bugembe nga bali mu overnight n'abana muteeka wentale zitaliyo bali abantu bayawukanira ddala kati mulekeraawo okupininga Jasmine ku kivulu kya Jasmine Carol didn't post any taina kya postinga chona so ne ku kya Jasmine ne ku kya Carol Jasmine didn't post naye mujifudde an issue mwogerera Jasmine ebigambo buli omu teri ya postinga munne teri atindika show ya munne guba guwedde iko Jasmine yabadde wa musumba bugembe ngali mu kusaba enaku zina abayimbi betanidde nnyo okusaba ate kye kirungi mukazi watu yabadde akoola mwoyo mwabadde mumusuubira beera ate mu kyacha ate ngali ne mu kivulu banange muve ku bantu wama Jasmine saba siba tulina mukunoonya musajja Jasmine agenda muwasa mwaka mujjanga mumusubira mu biduula ne mama yasibye Kalonantongo ekitambala ky'okumutwe kati yabadde amuteeka ku kyakyo ekitambala kitambala sa kitegedde ayambala n'okusinga nannyini kivulu Caroline Maka yabadde anyumye yazza atwetegekedde naye sweet beautiful Caroline Maka mukwano beautiful ekitete ekye wayambadde oza tiwabadde tekyabadde nga kikiri too much yabadde smart naye nze ndaba yabadde tekigendera waawo event yabadde tegenda mu kitete ekyo kyabadde kya mulembe Carol yabadde very smart
but kyebayita omuntu ng'ayambadde nnyo okusinga olunaku kyekyabadde ku Caroline Maka, the beautiful Kalo mwagala bambi mukazi wa mirembe Caroline Maka. So yatusuulidde mu dress empanvu yabadde smart naima singa gwe wakola ku show ya lutalo gwe wandikoze ku show ya lutalo naye regardless we move on. Ini ntale bali batundawe motoka ekibuye era ne bawairi ntale naye aleka yabiva bawairi ntale atyo naye bawantala agenda baake ebikonde ayina line y'abakyala abasimbi naye regardless fe tulina empeta mpankuwe edembe ly'omutima gwange lisumeyo. Yes, bawafe wairini nasanyukira kairini ntale naye kasita nalaba omwami namba ho omwana akakoze aleese ono tazinga yakyuka nze mumanyi bali yali dira babayita badira nga batunda emmotoka ekibuye babayita batya oba dira baba kyonna kyekiri naye nga yaliko yakola kawe ekibuye nga batunda mmotoka unagambi baba bloka sigenda kakasa naye nga yali atunda emmotoka we ekibuye mbw alikola ini yaba madamu mama nyabo alikola ini yaba madamu naye kyonna kyekiri me and Irene ntale tujja kulwanisa buli muntu anayingirira relationship ya Irene ntale wendi nga bwe nesimba mu yazali ne Shakibu ayingirira relationship ya Zali ne Shakibu ajja kunda manyi bana mu mumanyiro omuntu afuna omusajja we ne mutandiko muyingirira ezo kapo kati ne Irene ntale najingide mu bloka we motoka